TV nenga sawa zino nga tubanga balangirira akalulu ake Kenya era mu kiseera kino twagala kubanga tufunako omusumba Aloysius Bujjingo yomu kubabadde basabira Dr. William Ruto kubanga ayitamu era okuva ku saawe mu emikutu gy'amawulire egy'enjawulo gibadde gimunoonya babagala kumanya ensonga eno ajogera kooti. So mu kiseera kino munzikirize genda kubanga mwegatako asobole okubanga atubulira ku nsonga eno kiki ekigenda mu maaso naddala mu kalulu kano. Musumba tuli ku Sol TV okumunya okusatu emikutu gy'amawulire gibadde gikunoonya oluvannyuma lw'akalulu ka Kenya okubanga Dr. William Ruto yayiseemu ate n'ekirala tukulaba oline ku mukolo abantu bagala kumanya balowooza oli mu kucelebratinga tuli kumunyo live nsoko onyonyole bannayuganda n'ensi yonna tuliwa then akalulu kogerako tuli mutundwe tucelebratingirako Honorable Kiyingi ne Honorable Nakiwala bombi nga is a couple. Honorable Nakiwala Kiyingi bawezeza Silver Jubilee gy'emyaka 25 mu bufumbo. So we are celebrating naye atengera era still twogera buterevu n'abali e Kenya era tiimu yaffe yava wano ebadde Kenya eya Salt Media bagenda kudda tu celebrating mu butongole naye nga kinajjukirwa nti ku kituuti kwennyini ekya House of Prayer nabawa obujulizi bwa Ruto takwatirwa Mukama nsonyi amuweera obujulizi ne mbagamba tuwali muntu ali ku leve eyo ajulira Mukama n'atakulembera ggwanga. So nga bwe nakiragula nga bwe nakisaba Katonda bw'akikoze Dr. William Ruto kati ye president wa Kenya omulonde. So essanyu lyo nnyina lingi mbango jekecho naliko ku mukolo Makerere nga basimba ejjinja we bagenda okuzimba institution y'ebyobufuzi Makerere era gwe yaliwo gwe yajja n'osabira omukolo ogwo still bw'olireetinga n'emirundi gy'omusabira owulira otya nange nagufuna mufunyi yasinzira Kenya simanyi nange engeri gye yalabamu Salt TV basinzira Kenya tiimu yali emutegekera kuno ne bangamba Dr. William Ruto musajja mulokole ayagala gwoba okulembera okusaba nga se mu Uganda era nange omukisa n'engutwala ngolo deputy president wa Kenya. So twasaba era ne bwe basala keeki yali birthday ye still era keeki bwe yatambula nga tanaba nakulyako yasooka kugireeta wendi musajja assaamu abaweereza ba Katonda ekitiibwa nampa keeki nze nasooka ogiryako. So naye ekyamunjagaza kwagala Katonda okuli mu ye kyekyo kanze siri munnabyabufuzi naye munnabyabufuzi bw'aba ayagala Katonda wange oyo mba mwagala kubanga omukulembeze atatya Katonda aleeta ekikolimo okuggwanga omukulembeze atya Katonda aleeta omukisa ku ggwanga era Kenya yeesiimye nnyo okubanga efunye Ruto. Laba clips ze zonna nga nnyonnyola tagenda kusinza abantu nga liwo Katonda omulamu mu ggulu. So musajja Katonda yamuwadde ekintu siteeti tebadde mabega we bamwekobanira abaana baba founding fathers but it is time for the hustlers now. Sumba nga tuddayo waafa lukusesaazi ekigambo kimu eri Honorable Nakiwala Kiyingi n'abafumbo bonna abali wano mu kujagulizaako Honorable. Ekigambo ekimu musaba nti byabadde akola mu myaka 25 egiyise abyongeremu amaanyi kubanga tebisobola kubanga bibadde tebirimu ups and downs naye ebimuleetedde okuwangula abyongeremu amaanyi. Ennaku zino nsomesa puroguramu y'emisingi tunoonya amaanyi go we gali oba osinga okuteeka amaanyi go gonna. So ono n'emyaka 5 tujja kugirya. Tweyanzege atulabaako munyo okusatu tukyali wano ewa Honorable Nakiwala Kiyingi baselebratinga emyaka 25 mu bufumbo era mu kiseera kino tujja kunzikiriza mbazzeeyo mugende mu maaso n'okubanga mubatuusako munyo okusatu ebisinga. Omusumba Aloysius Bujjingo agambye nti tugenda kubanga tucelebratinga nga tiimu yaffe eye Kenya ekomyewo kambazeeyo wakusesaazi agende mu maaso n'okubanga batuusako munyo okusatu.